njagala otunulire video zino bulungi ozetegereze naawe oveewo ng'okakasizza nti abantu bakyuka, abantu beefuula. Muvubuka munnanga ndaba oba omuntu yenna atandika obulamu tobangako omuntu yenna gwe weesiga wansi w'enjuba. Ne bw'aba dokita ati olwaleero njogera ndi mulokole, enkya nsookera nga ndi musiyazi. Katonda ali omu, tewali mulala. Teweesiganga muntu mulala. Omuntu mulimba, omuntu muyaayi. Mbadde nsaba wetegereze vidiyo eyo. Tuli mu mulembe nga muzibu nnyo. Omuntu gw'avudde naye mu bwavu tamufaako, tamwagala, tamussaamu kitiibwa. Abasumba bangi abadda ku bwala obuto, abakazi be baali nabo mu 859 tewali n'omu gwe batunuulire, batunulira ku buno obuwala obwakajja mu kwaya. N'abamu bagobye akutega ekisango kyange awo asobole okugatta omulala. Yagala obutuukirivu, onolaba omukono gwa Mukama. Newankubadde nga ebintu si byangu naye lemerako. Yagala Katonda naye anaakwagala. Ayagala abamwagala, ate okumwagala kugondera biragiro bye. Yayagira nti buli musajja n'omukazi omu gukolimirwa omuzimu ogubadde guyingiridde eggwanga lino ng'omuntu akulembera ekkanisa ng'ayina abantu be yakagatyempeta babiri bakyatambula mu nsi. Babiri nga bakyatambula mu nsi nga babagatta empeta. Era ng'osuubira nti ogenda mu ggulu. Ate banyiikivu mu kutunda ekifuta kyabwe. N'omulaba ng'atambuza akatambi k'embaga buli alabako asobole okugoba mukazi we. Ngoba omwoyo ogubadde gugenda okwawula amaka ng'abakulembeze be bakitandise. Nyambako tugusazeemu. Erinnya lya Yesu limusibe waggulu mu musajja omu n'omukazi omu, mirembe na mirembe. Kibeerewo bwe kityo, omwoyo ogubaawula gufe. Kati buli muntu atunuulira mukyala we ng'amugamba naye gundi onkaddiyeeko. Nja kugoba mpasa omulala nga bishopu yawasa omulala. Naye ekikulaga nti ono yaviirako oli byonna ebyabaawo kwe kuba nti oli yali tabangako mu kifaananyi na kimu, n'embaga ye tetundibwangako. Kati ng'eno etundibwa na buli oli muli mu bifaananyi. Eggulu balowooza nti bajja kuwaayo sente. Eggulu si lyakugulirira, lyakukolerera. Ngambye nti eggulu si lyakugulirira. Musumba gwe tokigeza n'okukigeza okukirowoozaako mu bwongo obwo nti oyo omukoye ng'olabira kw'oli, labira ku Mukama ffe Yesu. Akulembedde bw'asobya ebintu bitabuka. Bwe wabula wakyogerako buli muntu kyagwamu. Omwami oyo, omusumba oyo, omusajja wa Katonda oyo, emyaka egiyise yalaga ensi nnabulamu nti tewali musumba mulala mutuufu, abasumba bonna bayaayi. N'atugamba tosobola kwawukana na mukyalawo. Ne bw'aba agenda kukuba essasi, ne bw'akuwa obutwa n'oddukana n'owona, oddamu n'omusonya ne mubeera aba. Naga nti abalala bayaayi, abasumba abakwata essimu n'emmoloka ez'ebbeeyi ng'ekyaki zaabwe za biwempe, ng'enfuufu ekuba abantu. Naye olwaleero takyasobola kuyimirira ku kigambo kyonna kye yayogera. Lwaki? Nti mwana wa muntu. Jeremiah 17:5 zimusanze eyeesiga omwana w'omuntu talikulaakulana anytime. Waliwo kati omusajja wa Katonda ono ne bw'akola atya takyasobola kuddamu kunyumirwa bulamu, kubanga essaati baagikolanga amapeesa gabeera mu maaso. Bw'ogambala gatudde mabega, gatunudde mabega, basooka ne bakusekerera, naawe ayambadde essaati owulira nga byazima tebitegeerekeka. Waliwo omuntu atambula nga yeekaza naye ng'obulamu amanyi yabukola atya. Kati ffe kituwa ekyokuyiga ffe abakyali abato. Lwaki njogera ku bato? Omuntu waba tannaweza myaka 40 aba akyalina kyanki ezikyusa obulamu bwe. Abakyali abato mbulokule, abatannalokoka nga tujja kulokoka, abasuubira okusaavinga eggwanga lyaffe,
towesiganga mwana wa muntu tunuulira Katonda. Katonda abeera mu ggulu. Katonda tagenda mu ttooyi. Katonda tafuna wuzu. Katonda talya mmere, talya nkoko ya chicken tonight. Nedda ye Katonda yatonda buli kimu kye tulaba. Omwami owokubiri yajja n'atukakasa nti ensi yonna eri mu ngalo ze. N'atuga tewali muntu mulala mugezi, buli omu fala. Museveni fala, abo bafala, gundi fala. Ne balooka batuvuma ne batusindikira ebibinja ne bituvuma. Bangi mwateekamu amaanyi gammwe, abalala ne mufiirwa ab'enganda zammwe. Omuntu n'abakakasa nti endaga muntu bw'onaagifuna walaayi buli kimu kiwedde. Naye olwaleero kafyu naye emukwata. Sooka olabe vidiyo ye. Naye njagala obbakakasa nti tugenda kuwangula. Tugenze ku muntu ow'okusatu n'omuntu ow'okuna. Abantu bano bali babiri, omukulu Seggirinya n'omukulu Lumbuye. Omu kyakyali musibe ku misango egitategeerekeka. Ffenna gye tugaa nti gundi ono yagizza oba teyagizza. Naye ng'okusinziira ku kyakaliwo abanne gwe batakyakuba, kiyinza okutulaga nti yakola atya. Ne ludda ku musomesa wammwe abadde ayogera n'akulaga nti ensi yonna akeera kugitabaala, ensi yonna agimanyi, ensi yonna agitegeera. Naye n'asibwa mu kkomera, buli omu kyatasuubira. Ebigambo bye babadde boogera n'okumanya kwe babadde boogera n'obuyinza bwe babadde bakozesa bubadde butulaga nti tewali asobola kubawunyamu naye baabasibye. Era Seggirinya ali kitalya, tasobola kufuluma kukola vidiyo, naye abadde akulaga nti Uganda mulimu ki, abasirikale ajja basamba buli kimu. Kati ebintu bino lwaki mbyogera? Waliyo ababatwala nga Bible truth nti be boogedde mazima, kumbe balimba. Nfundikira nkugamba nti abo bonna boolabye, nange Dr. Ttuku olabye, ne President Museveni akulembera eggwanga lya Uganda, n'omuntu omulala oba boyfriend wo badderera ku rent wa bilioni 4, oba boosi wo oba akalimoko tobyesiganga, byonna biggwawo, Katonda n'asigalawo. Obugagga bulina ebiwawaatiro, bubuuka ne budde erinnyiniyo gye wabujja. Abantu babeera balamu ku makya ekawungeezi ne bafa. Omuntu bw'afuna kasente asobola okufuuka kawagga n'atambula ng'agira bwati, kumbe omuntu oyo agenda kukola ki? Bavubuka bannange n'omulembe nze mbabuulira, ate nze mbagamba kino kye kirinyimiriza mu maaso gammwe ebbanga lyonna, kubanga nzija n'enjogera Katonda. Kyokka bye mbagamba nange mbyegamba, nange neegamba Dr. T. Teweesiganga Museveni, teweesiganga Bobi Wine, teweesiganga Musumba Saala, teweesiganga mukyalawo, teweesiganga 7,000 oba volongoto, byonna biggwawo n'okola otya. Mbibagamba nammwe nebibagamba. The word of God is a double-edged sword. Kisala emirundi ebiri, kisala eno ne kisala n'eno. Bw'osoma Psalms 23 abamu mukyagala, naye Psalms 23 ekulaga nti oteekeddwa okwesiga Katonda kubanga yasobola okuwonya buli kimu. Kyokka ekyokubiri, Katonda oyo alina omuggo. Bw'okola ensobi nga kkuba, si lwakwata kwagala, naye maama yatukubanga mbuto tubeere abantu b'obuvunaanyizibwa. Kati abamu temwagala kukubwa. Obuzibu bwe bujja nga mutunula bannabyabufuzi, anti Nambooze yayogedde, anti Bobi Wine yayogedde, anti Museveni yayogedde, anti Lumbuye yayogedde, anti Dr. T yayogedde, anti Kakensa yayogedde, Penge yayogedde. Abo bonna bantu baako wobakoma. Ojjukire nti waliyo Katonda, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litiibwe, obwakabaka bwe bujje, byayagala bikolebwe mu bulamu bwo n'obwange. Walyoka atuwa ekyokulya ekyaleero, asonyiwe n'ebibi byaffe n'amabanja gaffe, naffe atuyigiriza okusonyiwa amabanja n'ebibi byaffe. Nze Dr. T Amale, soma Psalms 119 all of it.